Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokuna omwaka guno Obuganda bwadduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'emyaka 7 egy'obulamu nga gyetabwamu abaddusi emitwalo 12. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka 2025 gyaddukibwa n'ekigendererwa ky'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya okutaasa omwana omuwala era olwaliro Obwakabaka bwa Buganda bwanjudde entebya y'ebyava mu misinde ng'ensimbi eziri mu buwumbi obubiri mu bukadde 9 ze zaakuŋŋaanyizibwa. Nga tuli bannaffe naddala abayatero n'abalala twakuŋŋaanya obuwumbi 2 n'obukadde 924 n'emitwalo 84 egya Uganda. Twatunda emijoozi emitwalo 12 era gyaggwaawo. Abantu bali bakyagala emijoozi naye gyatuggwako. Ate ne tufuna n'ensimbi endala okuva mu bantu abalungi ab'emitima emirungi. Eno y'entebya y'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka okubunyisa ebipande ebisomesa ku kawuka ka Mukenenya kyamalawo obukadde 4 mu obukadde 22 mu emitwalo 3 mu 15,600. Okulanga ebikwata ku kawuka ka Mukenenya kyamalawo obukadde 8 mu 61 mu emitwalo 65 mu 13,408. Okusomesa abantu mu bitundu byabwe ku kawuka ka Mukenenya kyamalawo akawumbi kamu mu bukadde 23 mu emitwalo 8,344. Okusomesa abakulembeze b'ennono n'abalala ku kawuka ka Mukenenya kyamalawo obukadde 21 mu emitwalo 48 mu 74. Okukebeza abantu akawuka ka Mukenenya kyamalawo obukadde 29 mu emitwalo 57 mu 1448. Okulondoola ebyali bikolebwa mu kiseera ekyo kyamalawo obukadde 53 mu emitwalo 71 mu 76,600. Entambula y'abasomesa abali basomesa abantu kawuka ka Mukenenya kyamalawo obukadde 72 mu emitwalo 3 mu 5,600. Okuteekateeka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka kyamalawo obukadde 26 mu emitwalo 12 mu 1,400. Katikkiro Charles Peter Mayiga nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno agamba nti waliwo okugenda mu maaso mu nteekateeka y'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya mu Buganda era wano akubiriza abantu ba Kabaka naddala abavubuka okuteeka amaanyi mu kulwanyisa akawuka kano. Mwe abavubuka bwe munaatyo bakebera tekibawonya Mukenenya ate bwe bataakukebere n'otegera bw'oyimiridde kabaate kubanga abeera ayongera okukula owulidde ssebo omugoma ate bw'osanga tomulina olw'ensonga y'okwekuuma ebeera nkulu nnyo. Wabula Kamalabyonna asaba bannamikago abalala okwegatta ku Bwakabaka bwa Buganda bagobe Mukenenya mu Uganda era n'abeebaza okutambulira wamu n'Obwakabaka. N'olwekyo olutalo lukyagenda mu maaso era Ssaabasajja Kabaka yasiima twongere n'omulamu ogw'okulwanyisa Mukenenya nga tukuza amazaalibwa ge okutuuka bwe tunaamugoba wano mu ggwanga. Emijoozi egyasembayo twatunda emijoozi 12 emitwalo 12 era twetegese n'omwaka ogujja okudduka tubakunga okuba nti mwongera okudduka kaweefube omulaba kyakoze era tubebaza nnyo nesekwebaza yenna ate twebaza n'abamawulire mwe mutambuza okumanya kuno kwonna okuliwo. Ssentebe wa Uganda AIDS Commission Dr. Ruth Ssenyonyi yeeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera maaso moogi n'akulembera enteekateeka ezikyusa embeera z'abantu ba Kabaka. So Uganda AIDS Commission in partnership with Buganda Kingdom has implemented the HIV response under the leadership of His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, geared towards the efforts to end AIDS as a public health threat by 2030. Kibasebo ne banyabo nga tulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya tugatte wamu amaanyi gaffe okulwanyisa ebiragalagala mu baana mu bavubuka ate ne mu baami kubanga tukizudde nti abasinga okutamiirukuka be baami bwe batamiirukuka ekyokugamba mukyala wa mulinze abatakyakirowoozaako gwasanze gwagenda naye. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.